transition wano abawamba ensi eno tebasobola kwagala kulaba nti emikono gikyuka. Okay? Era ffe kyetukola buli lunaku tetusobola kyovola batwagana okuteesa. Kakati mawo gwe bulijjo tugamba nti tuteese. Era ng'otuvunaana nti bawayiswa abo tebateesa. Kyagulanyi eyo lwaki tateesa? iPod bagirwanisa kati gwe bye wateesa n'ogenda bakuwa ogufu. Bibyo birabi pungulu. Bannayuganda kye balina okumanya tetulina kuba na kutya. Tetulina kuba na kutya. Weewaawo ebisoomozebwa bingi naye obuvunaanyizibwa. Luno olutalo munnange oli bwagamba nti bayinza okukugulirira. Abantu bagulirira ndowooza be abantu ababa nga ekisooka tebaswala. Ekyokubiri nga famire zaabwe ndowooza nazo zaali nnafu nfundafunda mu kutegeera naye bw'oba olina exposure ng'otegeera bye tulwanirira. Munaye Kayongo nze nazaalibwa mu kibuga. Era obukyafu abantu wano babeera matiri bonna kati okuyingira wano munda ku paalu wayonjo nnyo so n'okutambulira mu sokisi paka wansi naye bw'ofuluma mu kolansi eya Museveni taka binya biwoowe nakwazirana. Yeyo gavumenti gy'ogamba nti gavumenti eno teyasoma kuteekateeka wadde kuteekerateekera. Byonna pungulu. Pungulu. Tuline Alex Waiswa. Kwagweze mbulirayo wawo osanga gavumenti nga mu kuteekateeka kwayo abantu be beeteekerateekerayo teteekateeka. Bwe naaba ku paalu kuno nga siwangudde lutabaalo luno lundeeta wano buli lwakubiri ndiba nsindise mutabani wange Mitembo naye okujja abeere wano nga naye alwanisa obwannakyemalira obuliba buliwo kyova olaba neewe obuvunaanyizibwa nze Alex Waiswa Mufumbiro Nwane Mitembo ye yagali mu linnya lya Katonda omulamu ndayira ku lwa Busoga, ndayira ku lwa Uganda, ndayira ku lw'obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa ekyampeebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu 10 tewabanga yakulimba nti Alex Waiswa Mufumbiro gwe muwulira ku ddoboozi lino alikeera ku makya n'ali ebigambo bye wallahi ekyo mpiriita waakiri bali ntwala mu ntaana. Kati ab'Ebola oyinza obagamba nti wakolerera ensi yaabwe. Oyinza okubanga nakubuuza nti kyekireeta Ebola bukyafu. Tulina public toilets mu Uganda zakusasula ssente. Ebola ava mu ki? Bukyafu. Enguudo za Uganda za kolansi. Okuva ku Sentema wali bypass naye olulikiriza bypass lwa ttaka. Kulowooza nti bwe bakugulirira bakuguliridde kujja ku Kyagulanyi. Eno ensonga Kyagulanyi gwe mumuli ogw'ensonga eno naye nga ffenna tulina kuba bakyagulanyi. Kati oyinza okugula Kyagulanyi. Zindi Kyagulanyi. Consequences nze sirowooza ku kutulugunyizibwa, sirowooza ku kusibibwa, sirowooza ku kuttibwa. I don't think about the consequences. I think about my productivity to the second liberation. Sirowooza ku biyinza kuntuusibwako mu lutalo olw'endimu olw'okuweereza obuvunaanyizibwa kubanga bwe mbirowoozaako biyinza okunnemesa okugenda forward kwebyo ebiddako. Nina kulowooza butya Uganda bweyinza kufaanana singa ekyo kye twewa eky'obuvunaanyizibwa as a generation ffenna tuvaayo ne twogeza eddoboozi limu ne tuwangula. Kubanga akabi kali mu kuwangulwa naye nga tetuyinza kuwangulwa kubanga nkugambye obulimba tebuwangaala. Alimbye emyaka 36 modernization, tranquility, transparency, democracy paka betumwambudde paka betumeyambula yeye ate akyaliwo akyasobola okugamba nti ze Pan-Africanist nga bannayuganda bavudde ebweru mu Bawarabu ne batuuka wano n'abakwatirawo. Atacyasobola kukyogera. Akyasobola kigamba nti Pan-Africanist ng'abaana banunuddwa okuva mu Bawarabu ne bakomezebwawo waabwe ku kisaawe ate n'obakwata Abafirika. Ne bw'oba toli munnayuganda ng'ogambye oli Pan-Africanist oba ogatta kala naye omwana owaabwe bwe n'akomawo ewaabwe ate n'omukwata for 10 hours. Omwana ataasiddwa obuddu slavery. Kati oyo aba akyali Pan-Africanist. Waba wakabuuza. Corruption. Ulyake n'obukenuzi.
netubanga ensi enguze girira side emu nabanyumiza mawulira Paul nti nga choga mawedde Gilbert bali baseka Bukenya bamusiba naye omusango gwe gumu abantu abalala babiri bo basatu Rukutana Samu Kahamba Kutesa nena Sasira bote babasiba nenga omusango gwali gwe gumu iranga bano be bali bavunanyizwa n'okubanga sente bazitwala kakati bwoba oli mu nsi etalina bwenkanya bwoba oli mu nsi etatambulira ku mazima gwe tosaanidde kutunuulira biri biyinza kutuukako munaye okunyigirizibwa kuba kw'amaanyi abantu baffe babagendamu ne baba bagamba ebigambo bingi nnyo ebiyinza okukonvinsinga ffe okuva ku mulamwa naye buteerere kubanga ffe n'abantu baffe twaba butegeeza ti olutalo lwe twayingira tetuyinza kuluvaamu paka nga tuluwangudde ebibuuzo ebyokuddamu ebibuuzo ffe bye tubuuza ensonga lwaki ndi wanunwana kubanga abaalina emyaka egisinga ku nze bakitange banyange bo tebalwana bwe naaba ku Paalu kuno nga siwangudde lutabaalo luno lundeeta wano buli lwakubiri ndiba nsindise mutabani wange Mitembo naye okujja abeere wano nga naye alwanisa obwannakyemalira obuliba buliwo kyova olaba neewe obuvunaanyizibwa nze Alex Waisa Mufumbiro nwane Mitembo yeyagale ng'ensi eri free nga buli mwana alina eddembe okukugukamu ekyo kyalinako obusobozi ekitaliiwo nti olwaleero okugenda abantu wonna olina okuba ne kiiti egenda okukwanjula era ekwanjula ngaani ne muba n'abantu ne balya ennyonyi ne bagisuula ne balya Bank of Uganda ne bagisuula ne balya Railway ne bagisuula ne balya amakampuni amakolero ne bagasuula ne balya privatization sector ne bagisuula ne bali ebyenjigiriza ne babisuula ne bali ebyobulamu ne babisuula kyokka ye bw'aba ayogera naga nti myaka 36 omanye ekiri emyaka 6 emyaka 36 gye gibadde productive bw'omakinga emyaka 36 ne giri 24 wa Uganda we yatambulira amangu wakwata Uganda nga twakakavalinga kilomita za kolansi 1200 olwaliro myaka 36 okavalinze kilomita za kolansi 1500 obadde otambula oba obadde oyavula wakwata Uganda nga Obote azimbye amasomero 22 22 schools gozimbye ameka seed schools zozimbye abaana bakyawandika mu kyasa kya 21 emyaka 26 bakyawandika nga bawandika wansi school fees zosindika okusomesa omwana wa primary zile siringi 8 buli mwaka buli term ate nga nazo zirwawo okujja naye gwe wali osoma nga banno basoma baba wange emmere mu ssomero baba wange obuugi baba wange buli kimu ne baba waayo ne ssente ku university bwe tokyasobola zibawa gwe ensi gy'ogamba nti okyusizza omwana okusoma nasale yeetaaga bukadde okusoma primary yeetaaga bukadde okusoma university yeetaaga bukadde naye emirimu gye babawa giba mu mitwalo ssente ziba mu mitwalo gwe oyinza otugamba nti olina ensi ky'ogyongeddeko okujjako kyoyinza okugamba nti gwe weeterezezza n'abantu nina akantu kenjagala tuvolaba mutaswala olowooza n'okulowooza nti okusirika kwa bannayuganda oyinza n'okuba paatikako waddanga nina akantu kenjagala onzigireyo nga tumaliriza ensonga zino ez'amawu mawu mpewo yakwata mu mpewo mawu ne Museveni bakolagana bulungi nga bibogera tebakwatagana bulungi mawu mugole yagenda mu mbaga mugole yagenda mu mbaga omugole aleeta amawulire agatakwatagana anti ye yamanya ekituufu naye nayagala akozesa obudde obutono obwaliwo okuwuddisa bannansi omufuna bulungi okuwuddisa baki bannansi era n'alowooza nti asobola okusakisidinga mu kuwuddisa bannansi ekitasoboka anti awo wembulidde ku mawu ne President Museveni anayogera ekituufu abombi balimba ow'amaddu n'omunuvu basisinkanye ow'amaddu n'omuki n'omunuvu teri transition mawu yayogerako tewali transition wano abawamba ensi eno tebasobola kwagala kulaba nti emikono gikyuka okay era ffe kyetukola buli lunaku tetusobola kyovolaba twagaana okuteesa kakati mawu gwe bulijjo otugamba nti tuteese era ng'otuvunaana nti bawayiso abo tebateesa Kyagulanyi lwaki tateesa
iPod bagirwanisa kati gwe byewateesa n'ogenda bakuwa ogufu biibyo birabi pungulu pungulu takwasizaamu ayinza okuba yesize ekiri mu kiwandiiko endagaano gye bawandiika eriwa ye tekipapula tewakiraba talinayo ndagaano gye yali akoze Waiswa nagamba wano era kweno lediyo budde bwe bulazi nti nze mutuufu nagamba nti nze empapula tekwali kiriko nakugamba wano ku paalo tumweze empapula babayita buyisi ne bawuddisa bannayuganda nti balina bye bateekako omukono kuba singa kuba kwaliko ebyaliko nga byobadde otugamba nga mawu ate lwaki ono akatabyewakanya ate ne bwe mwali musisinkana mu public press conference wayogera ku nsonga ndala tebyali bya transition wayagamba nti kakati abantu abali besikatalinze kati abakuŋŋaanyiza era history yawandiikiddwa Mr. Mao ebyo byali ebigambo bi Mr. Mao naye Mao akolera ani akolera jjajja mwenyini yayogedde nti nakuyita tukole kubanga kali akafo ka iPod nali ngambye bannayuganda nti lyali ettendekero erikulutinga bannabyabufuzi okuva mu opposition line okudde wa jjajja era akakozesezza nnyo kubanga recruitment yasingayo okuba ennene yali ya Norbert Mao kivola twamanyanga naye kati akabinja kana ka iPod ketaga kuvirawo buvizi ddala kubanga kawa jjajja advantage okusigala nga bannayuganda abantu babadde basimbyemu essira n'omukisa ekisooka balowooza nti okusinkanako eyo platform kibeera kituufu naye nga tekiba kituufu kivola myaka 10 tetuna kye tuggyemu platform eyo yali egaana abantu okubba obululu yali egaana okutulugunya abantu yali eyogera ku ssente ezikozesebwa mu bululu yali eyogera mu kusala ku maanyi General Yoweri Kaguta Museveni oba presidency gyeyina nawulira jo recently nga General Museveni ayogera ku African Peer Review Mechanism. I've been a student of APR Public African Peer Review Mechanism. Tewali kye twali tuteeseza mu African Peer Review Mechanism na kimu kyali kiteekeddwa mu nkola naye nga twatandika okuteesa ku African Peer Review Mechanism ensonga zino twatandika okuzoogerako as way back as 2007 ne ba Honorable Stenda Sebalu ba Honorable Nakawuki nga bakyali mu parliament ne ya Uganda tanagenda mu East Africa nga tuteesa ku nsonga z'okukyusa obukulembeze bye muteesa biragawa tebire gye biraga kubanga ono omuntu aliwo omu okulaba nti abantu abakumbira mwaka ka box akamu ak'obulimba okubagusa kubanga ye game ye badde ku budde okufuga bannayuganda ebbanga lyonna kibadde ku budde nti ajja n'abagamba nti abadde avuga bannansi emyaka 5 naye nga pulogulaamu ye yakubavuga kisembayo kyova olaba bwe yalinga atendewalirwa mu budde buli yaga nti kati kino kyekisembayo nga tali shuwa nti bannayuganda ayinza obaddedesa najjawo emyaka gundi ekikomo okukisanja bamala okujjawo ekomo okukisanja najjawo emyaka kati bw'atuuka ku kkomo ku kisanja n'alaga bannayuganda nti wadde tujjeewo ekomo ku kisanja waliyo eri endala ennemesa okweyongerayo nga mpezeza emyaka 75 banagalaga nti nakyemalira bw'aba bwakoze katumuleke kasajiringa eri emyaka 10 tunaamulinda ku ye 75 obukadde bumalawo okuswala n'aleeta epesi ly'obutaswala n'emyaka 75 n'akola ki nakwatawo kati ate watuuse yakulaga yagala paka kufa njagala kugendako ko mulango buno katono naye nga sinaba kugenda abantu bagamba waiswa ensonga zitanya naye waiswa tebamugule nekatogula nze nkubulidde wano ogenda mu bulango kino kankikubu soko kimbulire waiswa ndayira mu linnya lya Katonda omulamu kanka recording ndayira mu linnya lya Katonda omulamu ndayira ku lwa Busoga ndayira ku lwa Uganda ndayira ku lw'obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa ekyampeebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu 10 tewabanga yakulimba nti Alex Waiswa Mufumbiro gwe muwulira ku ddoboozi lino alikeera ku makya n'ali ebigambo bye wallahi ekyo mpiriita waakiri bali ntwala mu ntaana ne bwe mbanga mu nkomyo nga banina
njagala bwe gibanga myaka mubalanga mibale naye bwe ndikomawo ndigenda njogera kigambo kyekimu kidde mune mu lusoga niwe ndibanga njire mu nkomyo kubanga ndidi nti kyonna bakiteekateeka. My friend, nze passport yange yakufa. Omusango gwe nazo okuwakanya nakyemalira passport ne visa gye bampa komera kufa isolation kugambye nyigirizibwa. Naye bino ebyokunyigirizibwa twabyetegekera da. Bigambo byokozeseza nga binene. Tolo obukatompe eki. Bompe bilioni busogo gitereze. Ise bantu yagenda n'agamba ise bantu gabula na diopo wokuna nga yakakwata kutula ku ntebe y'obwakyabazinga nze sesimbawo mu 2016 kubanga obwakyabazinga bwansaba Dr. Muvawala Katukiro nali private assistant we nga tuzaawo obwakyabazinga ne bansaba ebugembe obutesimbawo omulundi ogwo tusobole okutereza obwakyabazinga nga butambula. Juzi lya balamu nawuliddeyo ekivubuka bino bye bakuza mu maka g'abantu. Bamukuliza wa kitange Nsubuga Mathias omugenzi birekeraawo nga kiri eyo kina ebigambo bye kitambuza kivubuka gwe ki Dennis. Watch out. Ate yakoze ki Dennis? Watch out. There's a boy era ngena Nonya Johnson. Simanyi bulungi bwe kifaanana ekivubuka ekyo but you should watch out. Watch out. Aina kyakoze. Ensonga ze tuliko za gwanga. Baba bagule NRM ne basasula. Don't disorganize my family with your Museveni antics. Waliwo muvubukawo mu Lubaga wano. Nakuzibwa. Talina mpisa. Era ngenda Nonya family. That boy has no discipline at all. Very hopeless boy. So fete tuliwo ku bya bitole bya mmere. Ate tebatuyinako background kumanya nefe ne n'oyo agulirira amanyi bye tutegeeza kuba ne bwe twafuna omukisa okutuula naye tetwadiscussinga byaffe bya buntu twadiscussinga bya Uganda my brother. Ensonga ffe zitulwanisa gwe ogenda kusasula meke zijjawo kye wayogera nti omusoga ategerera kwa namweta. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Oyinaako oyagala okufemba njagala kuta ku masimu abantu ndaba amasimu gatandise okuvuga wano. Babeeko kye bakubuuza. Bannayuganda kye balina okumanya tetulina kuba na kutya. Weewaawo ebisoomozebwa bingi naye obuvunaanyizibwa. Luno olutalo munnange oli bwagamba nti bayinza okukugulirira. Abantu bagulirira ndowooza be abantu ababanga ekisooka tebaswala. Ekyokubiri nga famire zaabwe ndowooza nazo zaali nnafu nfundafunda mu kutegeera naye bw'oba olina exposure ng'otegeera bye tulwanirira. Munaye Kayongo nze nazaalibwa mu kibuga. Nali Jinja mu kibuga we nazaalibwa nga ku Source of the Nile. So tekiri ku materialism. Ekinwanya si bintu byansi. Kubanga singa bintu byansi nze be nasoma nabo nagamba nti bonna tekuli ali bubi. Ate sinze yali asingayo obusiru mu eyo class. Ate nawe sigwa ali obubi. Tuli bubi ng'eggwanga. Tetuyinza gamba tuli bulungi kubanga sisobola kwejjanjaba bulwadde bwa milioni 5 ba 2. Kituufu. Kati sinza ganti ndi bulungi okulaga nti oli the success of man si ku museetwe era olabira nti nakyemalya talina kyakoze wano mu covid buli omu yakakasa. Kati bano batadde ku mugalo bo banabeerawo batya. Kati ab'Ebola oyinza obagamba nti wakolerera ensi yaabwe. Oyinza okubanga nakubuuza nti kyekireeta Ebola bukyafu. Tulina public toilets mu Uganda zakusasula ssente. Ebola ava muki? Bukyafu. Enguudo za Uganda za kolansi
okuva ku Sentema wali bypass naye olulikiriza bypass lwataka. Kakati bwoba olina gavumenti enteke bwe baali bagaba ebirabo bya gavumenti enkyafu eno yakwata gwa ku mwanjo. Kubanga symptoms z'Ebola kyeki bukyafu. Era obukyafu abantu wano babeera matiri bonna kati okuyingira wano munda ku paalu wayonjo nnyo so n'okutambulira mu sokisi paka wansi naye bw'ofuluma mu kolansi eya Museveni taka binya biwoobe nakwazirana. Yeyo gavumenti gy'ogamba nti gavumenti eno teyasoma kuteekateeka wadde kuteekerateekera byonna pungulu tuline Alex Waiswa kuba gwenze mbulirayo wawo osanga gavumenti nga mu kuteekateeka kwayo abantu bebeteekerateekerayo teteekateeka. Buli woyita binnya, buli woyita kuswazibwa, buli woyita enkola eriwo si ntuufu. Era tosobola kwenyimiriza noga nti akati gavumenti ebintu byekoze bye bino. Waiswa kanko ku masimu wana bantu nakugambye nakuleetedde akatabo kano. Goals zaabwe zonna ze bayina bagamba nti mukano akatabo the main responsibility of implementing and monitoring the strategic plan, other ministries and stakeholders are involved and assume responsibility for strategies, notably the Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries. The strategic plan, however, goes beyond the previous mandate of MOEs. The strategy to establish a new unified body for skills development reflects the broadened mandate of the BITVET sector and need for broader partnerships. The new organization will become the owner and main implementer of this strategic plan. A BITVET reform task force will be formed to oversee the implementation of the strategic plan. Esente ze bali batunulira zali 1.7 million US dollars ngezo bali balina okuzaccumulatinga n'okuzikozesa mu bbanga lya myaka 4. Olwaleero after 10 years tewali kiriwo. Ebyo ani yabiwandiika? Bino byawandiikibwa gavumenti ya judge. Sibya Ministry of Education and Sports. Twasaasanya sente nyingi kumpi obuwumbi 8 okukola eno project. Naye tewali kintu kyonna kyateebwamu bazimbamu hoteli. Kankuwa masimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Baba. Ono Kasali Jafari munno. Mu bufunze Kasali. Mukulu waisa mufumbiro mwebaza. Ekirungi nti he is a good orator. Nze nkyogedde nga Kasali Jafari ekyokubiri yebale n'okubeera nti nze n'okunyiza okwasikanya naye ng'omuntu naye eyina byekoze ebirabisiza gavumenti ate nga bye bituufu naddala ensonga eyo ey'abaana tosobola kuŋŋamba nti waliwo ne kampuni eno bagiyita somanyi Alhimuzadi eyabba abaana of recent ennaku nga 3 katugambe kampuni eyo bw'ebanga ebadde erikulutinga abaana mbuyeekera tugabe gavumenti esobola girondoola ne babba babadduka enkya nga bagenda mu kitawuni endala nga beetuuma linnya ddala akasonga k'emmaliriza nako aka social media mukulu wayita kweyo ensonga bawagira kubanga tewaliwo nsonga omuntu gy'ayinza kulimba nga abantu tebalaba ensonga ya social media nga mmaliriza olaba mukulu Kayonga awo wennyini ku paal tosobola kugamba nti obutajja bagamba nti muggyemu engato tebajja kulemesa abatali bayisiraamu n'atali muyisiraamu oba oyagala jangu oggyemu engato ensonga ya social media haji kyanjo bagenda ne bamubika emirundi egiwera omanyi impact eyaliwo ku famire n'abantu abalala sonze ng'amateeka ago gajja gakole anaabatayagala mbeera eyo regulations ejja kubaawo kubanga ebiseera ebisinga ffe ng'abantu twetaaga regulations ku bintu ebimu tusobole okubisitoopinga yenze Kasali Jafari. Webale nnyo Kasali Jafari. Pamukawo akugambye nti ekirayiro ky'okubye yakiterese era kaseefu akasiirinze. Pamukawa Sweden ekirayiro kyenkubye ate shendala tujja kuleeta nekyabana Uganda. Tujja kuleeta ekyabana Uganda. Kina tukube ekyo. Kino ekintu kye tuliko ate Katonda nga yatuyamba ne tufuna eddoboozi erya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amaanyi n'obuufu tetusobola ekisinga okutawaanya abantu kulowooza nti bwe bakugulirira bakuguliridde kujja ku Kyagulanyi. Eno ensonga Kyagulanyi gwe mumuli ogw'ensonga eno naye nga ffenna tulina kuba Bakyagulanyi. Kati oyinza okugula Kyagulanyi nze ndi Kyagulanyi. Hello.
wanjisibu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli bulungi byote nyabo sibetano hajati wabale kuwuliriza nti hajati echa hajati simu yoli terikiriya bulungi ekiriwa hajati kituufu naye tiimu zaffe zikola kituufu naye esimu yajati erimu ekikwakwaya nagambye ddala kisoboka abaana ne baleetebwa ne basuulibwa mu paaka. Abaana batuuse essaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya wentukidde wano ku ssaawa emu nga tewaliwo yaba afunyeko access naye nga tufunye report eyo bwe tugifunye ne tufollowinga up n'omukulembeze waffe kubanga nga bwe mumanyi ayina asuubira okubeera ku lw'omukaaga luno mu America ate gyagenda okutuukiriza obuvunaanyizibwa oba okutambuza omulimu ne okutambuza obubaka bwa Ntabaluganda wakati mu kulwana olutalo olumamulako nakyemalira ne banne nga bwe bawamba ne bafumbagatira eggwanga Uganda. So bwe tumaze okudiscussing olwa time variances abaana bamaze essaawa 10 ku airport era bwe tuinterveninze n'amaanyi gaffe amalala ne baba nga basuuliddwa mu park naye ebbanga lino lyonna mbadde ndi ku radio sinaba kufuna interventions naye nkakasa bukakasa nti office ya Secretary General David Lewis Rubongoya ekola bwezizingirire okwarestinga this situation naye ate era n'okuinterveninga mu batches z'abaana balala bali mu kuyingira. By the fall of tomorrow morning tukakasa nti abaana aba-identifyingidwa n'abata-identifyingidwa tujja kuba tuyingidde abaana nga 50. Okay, webale nnyo olire ddala wayiswa Alex Mufumbiro. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale kuwuliriza. Yesu Haruna twaha. Tubeera naye Mufumbiro. Era Mufumbira mugambe nti ekirayiro kyalayidde nange kirikoodinze nawe kirikoodinze seeka nawe kirikoodinze seeka nange kirikoodinze Mufumbira nkusaba obeere mugumu nnyo era wona okyukakyuka esimanyi kogenda gamba baana bokubaana amaze kujja batera kubalukoodawo nze nekirayira kyenkuwadde n'abaana nkibalayiza ku makya mu myaka gyabwe emito. Okay, webale nnyo webalire ddala kale kanfune nono. Hello. Tata abaana wangi baba webale kuweereza webale kuwuliriza ono ndi wala nasawulo munamakindyo webale tuweteranga mukulu oyo Mufumbira tubeera naye buli lwakubiri waiswa ate era nasobola okuba n'omutwege n'amagezi ge nasobola okulungamya eggwanga lyaffe Uganda. Omanyi mu Uganda abantu abakyali mu ensa kati batono basigala batono ddala nnyo so nga tetulina abasajja bangi wano abayivu bannayuganda naye abantu abali mu ensa kyava mu ddiini ne kiva mu buyivu kati kiri awo bwe kityo kubanga okusinziira ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga omuntu n'akomyawo ate abantu banunudde okuva mu buwambi ate n'obakwatira wali kati ebintu ng'ebyo biraga ki eggwanga lyaffe naye tetujja kugenda nga Mufumbira bwagambye ffenna tulina kunywerera mu mituno gyaffe ne tumanya twagala ki kyekituluma tulumirirwa ki so si kudda kuba no bamusereko temulowooza nnyo ku bamusereko kubanga era gavumenti erimu gavumenti yanakimalire kozesa abantu buti oyo Nsereko siripas zino zetwambala nga tugenda mu ttooyi okusinziira ku bannayuganda kati embonaabona gye babonaabonamu abantu abatakyekyusa onoosalawo ali mu kibuga akyayogedde kituufu ow'ekibuga olwanisa ebyekibuga kiringanga wa mukyalo okulwanisa byakulima naye ow'ekibuga olwanisa ab'ekibuga abayiiya mu by'ekibuga ng'okikirira kibuga
baswadde nnyo kyaligwe Nsereko ebyekibuga abekibuga tabagala kuwaza ate ebyekololo byogo bamuwazaapo abaana bemakunika abemakerere ate bolwanisa ku bya social media tayagala kuseeriza ne fitina mwana gwe katukwate yesibwemu ala wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh abale kuwuliriza omukulu wayita mufumbiro mutumidde kwali akuwulira ye bali kutembeeza nsonga mu mbeera bwetyo tukikola buli lwakubiri erinnya Muhammad Goloba olina kwero sewasinzidde nakwero wano nakwero tutungudde kakati omwami agezi nagera ku nsonga y'abaana bava ebweru abo bannaye tusaba abantu abali mu gavumenti banne ekintu kino si kya nuupu obanga abali mu NUP bokka kubanga abali mu NRM balinayo abantu abwebwe bateeka nabo basiraniddeyo FDC DP UPC dema buli omu balina kukiraba nti kibi nnyo ono gyeyakoze okulaba ng'afa eri abantu be bannansi mulimu Abaganda Abasoga Abanyankole n'abalala nga baliyo bayitiriwe batuyambe buyambi omuntu aba akoze omutima omulungi ng'ogwo naba ate basapootinge busapootinze okuleka ate okuvumirira n'okunyigiriza ate nnyo mu mbeera bwetyo. Okay, webale nnyo Muhammad Goloba enakwe waiswa ndoza tuve wano bannayuganda nze buli lwenzija libeera eddoboozi ly'essuubi libeera eddoboozi ery'olutalo libeera eddoboozi ery'obuvumu libeera eddoboozi ery'okwongera okwetegeka n'okweteekateeka butya kubanga ekyokuwangula teeka naye butya minimum okutunulira bitya ogenda n'otunula mnoganda naye mba mugenze mu lutalo olina okutunulira casualties nti singa tuba tulwanye ne nakyemalira nga byakulwanagana naye tuyinza fiirwa bannansi bameka era bwe tubafiirwa ebiwundu ebyo tubiwona tutya kati ensonga gye tukubaganirako ne nakyemalira ya butya abamawulire baabo naye tugumize mutusereze abana Uganda mutusereze omutimbagano bino ebyakabwidde ebya internet Facebook tusereze buli wakibuga sereza imo tusereze sereza Instagram sereza Facebook mebaditola nakweyo Twitter sereza ate mubalabise mubabonese mubabole mubakudalire era mubadulire tetusobola kubanga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Tetusobola kubanga tugaziwa okusinga kuno mbadde ne Alex Waiswa Mufumbiro nze Kayungo Hakim